Godfrey Ssenyonga ne mukyala we nga batuuze b'Ekigogwa mu disitulikiti y'e Wakiso basobeddwa olw'ennyumba yaabwe okukoonebwa. Okusinziira ku bano abaakoonye ennyumba eno bazze mu kiro. Bajja kiro yasooka nejja emmoroka ya loole nejja nga kuliko abanankale abo nabo ne tubagobya emisinde ne badduka kwolwo tebaakoona. Kaakati ku luno yazze Kamunye Ifusaamu ne Kamunye Namba. Bano bakibanja kyokka bakizuula nti ettaka kwe bali lyali lyagulibwa kampuni ya Gentex ekola plastika. Famire wano wa famire kitaffe we yatuzaalira nze nina emyaka 58 nga ndi wano we yatuzaalira. Aba kampani eno baali baagala kusasula bakadde bano baveewo kyokka bagamba baali babawa obusente butono. Tugaaniddeewo nti oba tugante mutuwa ssente tetujja kuvaawo naye batuwe ssente zitumala tugende. Batuwe ssente zituma kubanze maze kuno emyaka 35 bukyanga nfumbirwa wano naye omwami wange asula ku nsiko nakati tusula ku nsiko. Lwaki tusula ku nsiko? Ssente zenjagala milioni 3.5 bijja kusobola okungenda gye ngenda kubanga wano wabadde obulamu bwange wenkulidde buli kimu we mwanyi zange buli kimu kyonna buli kibadde kigira ki we mbadde ndabirira obulamu bwange n'abaana bange. Kaakati bampe ssente ezo ngende nneenoonye gye ngenda. Kyokka oluvannyuma bakizuula nti waliwo omu ku muzzukulu waabwe yayita ebbali n'atandika okukukuta ne kampuni eno. Yagamba mbu Gentex emugamba nti ekifo akyetaaga. Kaakati bwe kuvudde ebintu bino byonna okusigula ebijja n'abisigula n'abitwala n'abimansa gye tutamanyi. Oluvannyuma lw'okumaliriza okusigula ebijja wuyo atandise ennyumba kukoona. Ono mbu yaleeta abantu abaziikula abafu baabwe nga n'okutuusa kati tebamanyi wa gye bali. Baziikula bakadde baffe abafu bonna ne bagenda nga babamansa. Babaziikula ne babatwala nga bagenda babayiwa tetumanyi na gye baabayiwa. Mwana wange baali bamutidde wali ku mulyango yali afuluma bw'ati abasirikale ne bamugwa mu bulago. Okiraba n'ogwokubiri kati enfunda ziweze nnya. Oba kampuni nga bwegamba nti eyagalawo etuule n'abavunaanyizibwa aba famire bakkanyo singa omwana okubeera nga yakiwomamu omutwe. Kati babadde bali awo ne balumbibwa ekibinja ky'abantu mu kiro ne bakakkana ku nnyumba yaabwe ne bagikoona. Yeragira omwana akole ekyo ate ne mu kukuba twali twebase wali mu nsiko. Kati bwe twali twebase mu nsiko emmotoka zaafuuluka ku Gentex ne baloka batandika okkoona. Ne tulooka tudduka ne tukuba enduulu. Okusinziira ku batuuze okuva kampuni eno lwe yasenga mu kitundu kyabwe ezze ebanyigiriza mu ngeri ez'enjawulo. Baakisibirayo ekibanja kyaffe ebijja byaffe eno waggulu baabisibirayo baabisenda ne babisibirayo ebyabajjajjaffe nabyo gyebiri baabisibirayo. Mu kwogerako n'omukwanaganya wa kampuni eno atuzzeemu bw'ati. Bakubuulira ebba ekituufu ekiriwo ne bakubira wa famire eno bagamba kubansubira yasinga okumanya byonna byonna. Kubanga gwe bw'oyiseemu otulabye oba amayumba agakyaliko kakati obbo nga bo tebamenyebwa. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.